Yes, ku Prejant Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kwoli nenkugamba nti subscribinga onyige n'akaakade osobole okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Bingi ebyetoloola mu ggwanga era nga olunaku olwaleero story gye nkuleetedde eya mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddy Kenzo. Yes, fenna tuze tulaba Eddy Kenzo aba people power bamuli bubi, bamuvuma east right center, buli wamu bamuvuma. Buli wekyusiza bamuvuma olw'ensonga nti yavaayo n'ayogera ku mukulembeze w'eggwanga amanyiddwa nga yes omukulembeze w'abantu amanyiddwa nga Bobi Wine. Audio eyo twagiwulira naye Eddy Kenzo mukola lives ez'enjawulo ze yavangayo n'akola yagezangako okutangaza eggwanga nti ye ng'omuntu tali politician. Okiwulira n'agamba nti ye ng'omuntu si politician wabula ye muyimbi w'abantu era n'agamba nti Bobi Wine wamuyita omuyimbirako ajja kujja ayimbe naye ne NRM wemuyita omuyimbirako omukulu ono ajja sinziira agenda ayimbe naye ekyasinze okwewuunyisa abantu ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddy Kenzo. Fenna twalabye olunaku lwabadde olw'eggulo omukulu Eddy Kenzo yavuddeyo kyaddaaki n'abaako byayogera wali ku Facebook post ye era nga bino byabadde bya politics oba bya bufuzi. Yes, omukulu Eddy Kenzo yavuddeyo n'akola post yemu ng'agezaako okulaga abantu nti mu mbeera y'emyaka gino nti abavubuka be bakyasinze obungi era nga barenjinga okuva mu myaka 25 paka ku 35 naye n'agamba nti abasinga bagala nnyo likes just for example posting ekifaananyi noba ng'olina likes nyingi n'agamba naye bye bisinga obbamalamu ne beerabira nti ate waliyo obulamu obulala obusukka ku ekyo. Omukulu Eddy Kenzo yavuddeyo n'agamba nti numbers don't lie era n'avaayo n'abaako result ze yapostinze ku kano akalulu akabavubuka akabadde kayindayinda wano mu ggwanga. Fenna twalabye Eddy Kenzo mu postinga kwe n'avaayo n'ateekawo nti makindi mu parishes nnya n'alaga nti NRM yawangudde n'avaayo n'atulaga nti ekamwokya mu zooni zonna 7 NRM yasobodde okuba nga yaziwangudde n'atulaga nti gundi enakawa mu Kampala Central NRM yasobodde okuba nga ewangula. Kyadde kiraga nti omukulu Eddy Kenzo ye ng'omuntu alabika alinga asaze eddiiro oba asazeewo n'abanga yes yabivuddeko biri eby'okwebuzaabuza kati yasazeewo atulagire ddala nti musajja wa NRM kubanga byonna yabyogedde nga era afavoringa ki NRM. Fenga Prejant Media TV tetumuyinaako buzibu olw'ensonga buli omu aba alina okuba yes n'omutima gwe ekibiina kyayagala oba ayagala nupo oba ayagala NRM ffe tubalinaako buzibu ogwaffe gwabba waki mawulire naye nga kyewunyisiza abantu ab'enjawulo era abantu ab'enjawulo bakoze post omwabadde n'eswengere n'agamba nti otugamba nti oli politician wavaayo n'otugamba nti toli politician ate by'opostinze biki. So abantu bangi batandikidde okuddamu mu criticizinga kubanga yavaayo n'akakasa ensonga nti ye muyimbi si politician naye bino bye yapostinze nga favoringa NRM kyalagidde ddala nti yes omukulu Eddy Kenzo yasazeewo asale eddiiro adde muki mu NRM oba atulagire ddala sayidi ye gy'abadde yeekwekamu nti musajja waki wa NRM. Ekitaliimu buzibu kubanga ffe tuwagira buli omu opinion ye. Ku Prejant Media TV likinga commentinga subscribinga.